n'obutasiima. Obukyayi n'obutasiima bitambula bibiri kubanga tukimanyidde ddala bulungi nti omuntu atasiima ate n'obukyayi buba bwamujjula nnyo. Kale gwadaddeko simba njagala kutegeeza bino wammanga nti ebiseera bisinga abantu ekitulemesa okusiima ebeera futwa na butayagaliza ne fitina eyo ensaalwa. Ekireeta ensaalwa ebeera fitina, obutayagaliza n'obutasiima era kyekizaala n'obukyayi. Kati gwali kusimba njagala kutegeeza titogenda kukulaakulana, togenda kubeera bulungi mu nsi muno, togenda kufuna mirembe ng'omutima gwo teguliimu bino wammanga. Omutima gwo gusobola okubeeramu bino wammanga n'obeera bulungi okugeza odegwe kubanga oyagaliza eyo mpagi namba emu, odegwe kubanga osiima abakoledde ebirungi eyo mpagi namba 2, odegwe kubanga tolina nsaalwa. Bagana bange ensaalwa mbi nnyo nnyo nnyo. Era kyovola waliwo omwana yayimba oluyimba lw'abasiraamu bagamba nti efitina mbi nnyo, ensaalwa bulwadde. Era ayimba n'agamba nti alfitina shaddu min alkadli. Yali ategeeza nti efitina mbi kubanga era ensaalwa bulwadde. Okiwulira bulungi? Kati okufuna ebyengera ku duniya toteekwa kuba na nsaalwa, ate oteekwa okubeera ng'oyagaliza. Kyotaalye munnange okiwanga banno ne bakirya kubanga gwe togenda kukirya. Kale ndo bwe kityo omulimu gw'otaakole munnange oguyitira ng'asobola ogukola n'omugaa ate muganange mpulidde wali balanga beetaaga omuntu bw'ati. Munnange bw'oba oli musomesa ng'essomero lyammwe lyetaaga omusomesa wa maathi naye nga gw'oli wa SST, munnange tozimba mutima ng'omanyi owa maathi, muyita gye apulayinge. Kale no bw'obeera kusimba n'owulira nti balanga beetaaga omukozi ddala ng'okola kusimba, munnange yita oyo gw'omanyi nti akisobola. Muyige okwagaliza baganda bange y'empagi yokka mwe tusobola okubeera mu nsi muno nga tufunamu. Naye ekizibu bannayuganda kye tulina tetuwagaliza. Oli buli kalungi kafunye oli alabira ddala nga bamuyitako nnyo 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 nnyo. Naye nga munnange nze kyenzikiriza mu bulamu bw'ensi eno nti ensimbi eziyina okuba ezizo ne bwe buli baddi era zikutuukako. Mukwano gwo alibeera mukwano gwo nfanfere bwe buli baddi talivaawo. Era ekifo ekiribeera ekikyo wallahi ne bwe buli baddi teri alikikujjamu. Kale obeeranga n'omutima ogwo mulungi era ogwagaliza. Bwambale munange Aaron webale kubaayo ne Chausa Kiroro ane ne Pello bwamu ne Kamoga Brian mwebale kuwuliriza Lubogola Simba aneera mpozi n'okutugoberera akadde kano kennyini. Jara kubera makubira akayimba kano bakayita ku ssimu kuva wa Wolf Beard Uganda angamba nti ali ku ssimu gamba nti yellow akadde nga kano. Good morning. Wale wakoba kamukwate ali kusimu gamba nti halo, ali kusimu gamba nti halo, oti musanvu munana satu saba kayimba ali kusimu gamba nti halo, munana satu saba kayimba tubirako ono nyabo obasebo nyabo jebaleko amanya go gwani mama afuswa enatete webale kukuba simu akawunga katuuka gavumenti ogyebaza kale tumirako neta tumira nze kenyini n'akayimba saba kano kenyini. Yes, Kamoga Brian nkulengera omukulu David Lutalo nawe nkulengedde. Yes, David Lutalo kwali wano mpola mpola omukulu afulumiza akayimba akabya bakayita Silvia.
mukanonye kwe kali ku YouTube channel ye Kakabi. Mukanonye mukafune Kaboga Branch Inji Johnson we bale kubayo wali omukwano gange bamuyita Penlope. Kale mbalaba muri wano mutulaba. Yes. Obalubega Ismaili sika bufuzi naye tokwata kunobuyo toba ku radio yo unoti musanvu munana bendi zamanaka Jana musambu akasirisa sadufa bamwe February sima embaraga medeme timu mugisa mpewo wama mugambe yelo tuzina twangwiriza tuzina tuduka ozinanga mungu kyasobolanga magumba gakyasobola wanianga sera kalinga bagane munanga afudde muto ngaba ex babakaba bagamba gitulekedde mama enakunge baluma jengamba landlord wonga agamba ogwana ogombadde nkyagubanja rent myezi mukaga gufudde tegumpadde abakungu bazinga bali awo bakolima bawoza sukali mu buji temuli bali mbitoke eyo bavuma bawe mura batamira gwengoli wali mudiro bakuzazise mwana so kikuru nnyo munango okusanyuka ngo kyasobola kubanga obulamu bw'enseno tebutuwayo chansi yakubiri enkoko gy'olidde olwalero ye iyo tewaliyo nkoko ndala bulamu bw'olimu olwalero bwe bubwo bweyagaliremu kubanga munange kikulu nnyo okubeerawo ng'okyali mulamu mu nsi muno kubanga obulamu kye butusaba bigina timmada njagala bakomya wano mbeere bulungi binsanga wano bajja ku stage oyo waguma wali awo Hakuna matata kitegeeza buteraliikirira. AfriCell ekuleetedde Hakuna Matata bundles nga kugirako ne OTT oleme kweraliikirira ng'oyogerezeganya n'emikwano gyo. Weewale okweraliikirira ng'oli ku internet ng'okuba amasimu agataliiko kkomo wamu n'okuweereza message ezitaliiko kkomo ku bisale ebisoboka musukakaaga weefunire GPM n'ekitundu essimu ezitakoma ne message ne OTT ow'obwereere waliwo ekinamba nyiga *133# okumalawo byonna ebikweraliikiriza weefunire Hakuna Matata. Nino yesawa yendara kulokola ya bana ba mama njagala bebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kutugoberera and of course n'okubeera nga tulaba ate bwe tugamba nti tuli live bana ba mama njagala bakubiriza mu following channel yange eno kubanga ate ebiseera ebisinga wenteeka ebintu ebisinga obungi waka asinga obungi we muteeka nteekako sports ate era nteekako ne celebrate gossip so byonna byoba oyagala okumanya ebiba bigenda maaso ne basereebu ya kiba kyonyo ate era mpozi naawe ayagala okumanya sports kati ng'olwaliro tugenda kussako sports exactly ku saa 5 ez'okumakya wezinaweberako olabe gwe tunabataddeko team Arsenal, team Man U, team Chelsea, team Liverpool mwena tujja kuba tavaayo ate mpozi mu nsiike eya Premier League nga bwe bitambula nanga nti ayagala kulaba ku mukulu wa Guma ayinza okuba taliiwo mukulu wa Guma alabika tagenda kubaawo kuba buno oludda aba yamaze dde okubeera ng'atuuka ate mpozi okuba nga asoma amawulire naye alabika tagenda kusoma olunaku olwolwaleero Dawusi mulengeddeko wano waali binsanga wano nabo weebali bulungi nnyo